abantu baluzinga banks zaluzinga bakasitoma bangi lwa line. Omuntu najja n'abeera mu line n'asimba line ate we tutuuka ku fees ne kifana kufa. N'obeera mu line n'otuuka wali nga baga line eno nno nayo gye wasimbe ya Western Union si ya fees. So kitegeeza oyina okufuba okulaba bizinensi yonna gy'okola. Ne bw'owankugambye osiika Rolex weebuuze Rolex emu ogisiikira bbanga ki? Okategedde? You need to know the time. Ne bw'ogamba bugambi nti nno osazeeko ku bbanga ly'obadde okolera by 5 seconds obeera waakabi. Njagala otunuulira omuzannyo gwe bayita omuzannyo gw'emmotoka z'empaka ze bayita Formula 1. Where time is everything. Abasajja bali mu kuvuga bumotoka bwa mpaka nga balaba ani asinze okuvuga lap. Ani asinze okuvuga lap speed ani asinze okuvuga lap obudde obutono. Omupiira gutuuka ekiseera ne gubeera ng'ogufa. Avuga n'agulaba nga gufudde. N'agamba bali ne bamugamba nti omupiira gwo gwa left gwagala bonaabona jangu tukutereeze. Naye bw'atuuka bw'ati n'asiba obutikitiki butaano nga bamaze okussaako omupiira n'alyoka agenda. Kati abo bonna kampani zonna ezitwala obutikitiki 10 okukyusa omupiira mu Formula 1 omuvuzi waabwe tasobola wangula ne bw'akola atya. Newton Buteraba House of Wealth. Nannyini magezi agazimba. Nannyini magezi agatwala maaso. Nannyini magezi agagaggawaza. Omusajja akyasinze okutunda ettaka eriri genuine mu Uganda. Omusajja ayagala abantu okugaggawala nga bakola business ezeegasa. Olunaku olwaleero tusomye ku competition. Bavuganya batya? Mu business bavuganya by showing superiority. Si kufufugaza. You show superiority. Ekimu ekiyinza okuyamba. Ekisooka ekimu ku kiri kankuzeeyo kemabega katono. Lwaki ndowooza tuvuganya? Tuvuganya kubanga ekisooka resources ntono. Okategedde? Resources ntono. Mulimu ebifo by'ojja okgendamu ng'abaami batono. So abakyala balina ovuganya bafune abaami abali available. Waliwo ebifo ebirala by'ojja okgendamu ng'abakyala be batono. Okategedde? So muyina okuvuganya mufune ku bakyala abatono. Resources ziri ntono nnyo. Ensi gold mutono, oil mutono, ali accessible. Wansi mungi nnyo naye ali accessible okumufuna mutono. Kati resources tuyina ovuganya. Kyova olaba ensi ezimu zirumba ensi endala ne zigamba amafuta agaffe gayinza otuggwako mu myaka egiddako 4. Mu myaka egiddako 4. Kitegeeza twewe tulumba tugende tujjeko amafuta. Tubeeko gwe tulumba tugende tujjeko amafuta. So okuvuganya kujjawo olw'okubanga resources ntono. Eyo ye number 1. Few resources. Ensonga endala lwaki tuvuganya? Kubanga Genesis 1:26. Genesis 1:26. Katonda yawa ekiragiro
Katonda yagamba go Kagoya asinati ekitegeeza nti ompulidde nga ngamba nti waliwo ebifo ebimu by'ojja okugendamu ng'abasajja batono. So mbadde njagala kugamba nti Genesis 1:26 Genesis 1:26 Mama Melody ono si rock boom senga nayo owulira bwe kawooma ka Robertson Winery sweet white wine kyova olaba nkanywa mpola senga ka rock boom senga kawedde mudda naye wayini bamunywa mpola mpola. Okay, so kondaga nti osharinga video ndaga nti osharinga syllabus ndyoke nkunyonyole lwaki Genesis 1:26 njagala bakute wano nga share njagala bakulete nga share singa bali be bayita abalogo njagala bakulete nga share ng'omaze sharinga bw'omala okusharinga ng'ongamba nti I'm done sharing kuba wano mba nkulaba nti osharinze njagala osharinga syllabus Newton Buteraba House of Wealth abalogo bangi mbalaba tebanasharinga njagala osharinge kuba njagala kunnyonnyola competition awalala weeva Pat Bukenya nsayo Professor Mulamba ka Robertson kavaawo wennyini woli South Africa kati gwe olina okuba okategeera kuba oli ku source njagala kulaba ng'oŋŋamba nti omaze okusharinga nkunnyonnyola ekiva mu Bible lwaki abantu tukompitinga Holy Nalongo Holy nsanyuse nnyo okulaba my dear nsanyuse nnyo okubalaba mwenna abali wano njagala obeere ng'onkakasa nti omaze okutambuza syllabus abantu tulina obbajja mu syllabus nga tubawa syllabus Newton Buteraba House of Wealth tuli mu kusoma competition nakugambye nti olina okuba faster abakyala abamu already baabawasa naye temuli faster ku point eri temuli faster musajja akwetoloola kukakananga competition emututte kubanga toli faster okitegedde tugende maaso katugende mu maaso Genesis 1:26 egamba ki go ye forth be fruitful multiply take dominion over everything take dominion over everything Katonda competition yagituteeka mu DNA kuba yatusindiikiriza agamba mugende mulage superiority ku buli wamu mu bbanga ku mazzi ne ku lukalu so kyova olaba mubeera mu WhatsApp group ne ba-addingamu omuntu n'abeerako kyakomenti nga mupya ne wavaayo abantu tebamulabangako tebamanyi na kumumanya ne batandika okumuyiira olunyatta nga lwokya nga tebamumanyi naye olw'okuba alaze embeera nti ayinza okutekinga over territory eyo byebyo byabanga mu masomero bw'ojja mu ssomero ng'oli mupya ng'oli muwala abawala abala basooka ne baga kiki kino naye talina nviiri za kabi ne basooka bakasukamu kaawo
ne batandika okubeera nga bakuba amayinja. Ne bw'oba mulenzi, abalenzi bakukubamu kaawo ku mayinja kubanga muli munda twagala okuvuganya inherently. So engeri y'okuvuganyamu ey'akabi ng'oyagala okuvuganya like a pro, ekisookera ddala ky'olina okukola, no the competition. Saagala mukwano gwange obeera awo ng'olowooza nti gwe ky'okola okikola bw'omu era gw'osoose okukikola era nga ne waakubadde tewaaliyo kulonda gwe wasinga mu ekyo ky'okola. You need to know the competition. Yeyo ensonga lwaki buli nsi osangayo embase, almost mu buli ggwanga osangayo embase ya Bungereza ne embase ya Amerika. Tebaagala kubeera bubeezi eyo mu bayisa bivvulu. They create an embassy to know the competition. Tebaagala muntu nga Russia akeere ku makya agambe nti nuclear ayagala muzimbira Uganda nga Amerika temanyi. Ereeta American Embassy e Uganda, netwala American Embassy Kenya, netwala American Embassy Qatar, netwala American Embassy China, netwala American Embassy Laos, netwala American Embassy South Africa, netwala American Embassy buli wamu, to know the competition. Sanzu omusajja akyasinze okubeera jeno w'amagye yawandiika akatabo ke bayita The Arts of War n'agamba, when you know your enemy and you know yourself, fear not for any battle. When you know your enemy and you know yourself, fear not for any battle. Nadamu n'agamba Sanzu, General Sanzu yali jeno w'amagye nga ne Yesu tannazaalibwa, yali jeno w'amagye ga China nga ne Yesu tannazaalibwa. Sanzu nadamu n'agamba, if you know yourself, senga obeera weemanyi, and you do not know your enemy, nga mulabe wo tomumanyi, for every win expect a loss. Nti buli lw'obeera nga weemanyi gwe naye ng'omulabe wo tomumanyi, buli lw'onoowangula ng'omuwangudde, bw'owangula leero linda loosi yo enkya, bw'owangula luli linda loosi ey'okubiri, bw'owangula luli linda loosi ey'okusatu, kuba tomumanyi. Leero oyinza okujja n'omukuba akasaale ne weewaana wamuwangudde, naye lwakuba tomanyi nti alina akamundu, bw'ajja ekiro akukubayo essasi n'akuwangula. Luli n'ogenda n'obaako ky'omukola, naye najja n'abaako kyakukola, kuba tomumanyi. Kyova olaba up to today US eremesa Iran okukola nuclear geopolitics. US ekwatagana ne Israel ne beetooloola mu Iran yonna, buli we wavaayo nuclear physicist ow'akabi ng'ali mu kuyamba Iran okugguka ku nuclear development ey'akabi nga bamubandula. Bwa genda okebere Iran yakafiirwa ba nuclear scientist bameka, kubanga ba enemy ba Iran, they know the enemy as Iran. Okategede? Tugenda mu maaso. So you need to know the competition. Tofumba bufumbi katogo n'ogamba oli w'akabi mu kufumba akatogo. Njagala ojje empale ku restaurant y'otwaleko empale mu restaurant endala.
okole oda y'akatogo, bawagire lya katogo, ogambe okay, bateekamu curry powder bwati, siwuliddemu royco, muceere gwabwe ngulabye gukalubamu, ndabye bakola bati, speed yaabwe eri bweti, nasabye akatogo kaluddewo okujja, n'omanya they are weak at speed. When you go the other side you become faster. Toyina ku Uganda, ensi zonna ezeetoolodde abantu tebannayiga competition. Fe competition tuzannya wa defeating. Kujja kusanga restaurant eno n'ogenda n'ogiroopayo nti oba teyina UNBS mark. Mbu UNBS ejjeekebere oba tugambe kampani eyo ekola amata. Fe ebyo bye tulimu. Tetwagala ku improvinga amata gaffe ng'oli bw'akwata amataago n'aga kompititawo agamba wabula gano masufu. Fe ekyo tetukyagala. Fe twagala kugenda kuloopa oli akompitinga tumuloopeyo, mubajje bamukebere bamugambe nti toyina license ekukkiriza kukola mata, bamuggale. Olaba ekyo kyekikola, ekyo kimuggala n'abanga afufuggadde, omufufugazza obanga amudefeatinze, but it's only temporal. The real competition should have been research and development into your milk production. Omukuba superiority y'amata amapa, oyinza omukuba superiority mu packaging, oyinza omukuba superiority mu pasteurization. Okitegeera, ffe bye tulimu byakugamba nti oyo ye competitor, alina layisinsi, yakola kino ne kino, kaŋŋende muloopeyo. So you need to know. Abakyala, you need to know. Namba 2, kiki ekyo ekyamukubisaako omusajja? Kategede? Know thy competitor. Oyina okumumanya. Tokyasobola kubeera awo otunda spare, tomanyi competitor wo jajja spare, otunda ngoye z'abaana, tomanyi competitor wo, toyinaayo na competitor gw'omanyi atunda ngoye z'abaana. Oyina restaurant, toyinaayo na restaurant gy'omanyi, n'ez'omu kitundu ekikwetoolodde tozimanyi. Togendangayo na kulyayo gw'ogamba nze sirya bimere byabwe. Tonatandika business, oli mu line y'abalogo, those who win by kuloga. You need to know what is their exhibition of superiority. Company 2, emu bagiyita Toyota, endala bagiyita Mercedes Benz. Company ezo 2. Toyota yatunuulira Benz n'ekimanya nti abasajja bano nga bakola emmotoka, bakimanyi nga bakola emmotoka. Emmotoka edduka, emmotoka eri safe, naye emmotoka yaabwe ya bbeeyi nnyo. Ekyo ne bakiyiga ne bagamba kale tekisoboka kubeera ng'abantu abalina ssente nnyingi bangi, naffe katukole emmotoka nga nnungi nga tefa, kyokka nga ne lwebeera efudde oyo agivuga ajja kuteekamu ssente ezisinga obutono.
tubeere nga tusobola okubeera nga ffe exhibition ya superiority tugiraga mu mmotoka etafa oba nga lwefudde agikozesa nnyiniyo ateekamu ssente ezisinga obutono. Kakuwa ekyokulabirako. Nina mukwano gwange bamuyita Nash. Waliwo twali tuyinayo embaga eya mukwano gwaffe. So yali ayagala naye kubeera mu benzi ye kweyo embaga. Naye the day before owa kagaali yajja n'ayita ku mmotoka n'akoona side mirror ya benzi ye pupu. N'agikoona n'egenda mu maaso. Bwe yanyiga epeesa ekomewo yeewumba, omanyi zirina okwewumba, bwe yeewumba teyaddamu kuvaayo. Ng'alina okuddaabiriza eyo side mirror. Side mirror emu yagitumya ne bagireeta ku 50,000. Side mirror. Naye obusibu ebwali obuzibu ate bwava mu kugisaako, nti okugisaako olina ba mukugu. Kubanga kasita side mirror ogijjako wano nga benzi ekulaga nti side mirror ogijjeeko biki, so olina okugyalayininga ne computer. Amasannyalaze gaayo gatandika okubanga gasoma. Okugisumula okozesa Allen key. Ebyo byonna by'oteekamu. Waliwo element ya complexity, obuzibuzibu. Naye kubamu akafaananyi senga emmotoka eyo yali spatio. Side mirror olugikuba oba ne bagibba toyina kusukka 3,500. Tekumenya. Okategedde. So kati ekyo Toyota yakimanya n'etambulira mu ease. Era waliyo akalango ke baakola katambulira ku WhatsApp okwo. Omusajja yayimirira ne yeefuula nti emmotoka yeefudde. Naye nga ababbi b'oku kkubo beefuula nti emmotoka yaabwe eyimiridde efudde. Kati omusajja n'ajja ng'avuga aba agenda okuyimirira bw'ati abayambe n'alaba logo ya Toyota n'agamba n'ayongeza bwongeza. Munne n'amubuuza lwaki toyimiridde kubayamba? N'amugamba gwe wali osanzeeko Toyota ng'ekoobedde ku kkubo. Akakalango gye kali. So yo Toyota olw'obwangu bwayo teebereza emmotoka ya Toyota isobola okuggwako omuliro ku battery n'otegula n'antegule. Ne bakugamba nti benzi yasirise. Eba yasirise. Nalinako akamotoka ka Volkswagen ak'omu Germany ka VW Polo. Mbanvuga okuva Emityana ne kahiitinga nga neerabidde okwongeramu amazzi. N'empaakinga somewhere ejjeza. Abasajja abo abali ku kyalo abo abeefuula ne bajja ne bagibikkula. Baanoonya radiator ya Polo n'ebabula. Nabagamba emmotoka yange ezikidde naye neetaaga amazzi. So nentambula nga nzira ku petrol station oleeta akadomola naye nga ngibikkudde. Kati omu ku bo ye n'ayanguwaawo n'aleeta amazzi. Ne banoonya radiator ya Polo n'ebabula. Kuba radiator ya Polo yo tebaagizimba nga eringa box. Kalinga kabakuli, kali somewhere awo. Kalinga kabakuli. Abavuga golf oba abavuga Polo mugimanyi. Kabeeranga kabakuli, kali somewhere. Nga kabuze. Kati complexity kyova olaba nti olina okutandika okubeera nga bizinensi yo gy'orunninga omanya amaanyi gaayo. Bw'omanya amaanyi go kikwanguyira okugenda okumanya amaanyi ga competitor
then olabe w'omuyitirako. Okitegedde? Nina kye njagala okuyigiriza ekirala leero. Nina ekirala kye njagala okuyigiriza. Buli lw'okoma okuyiga ebibyo n'ogenda oyige ebya kompitita, kikwanguyira okwebuuza ebibuuzo bino. Kamala okuteekako copywriting wano. Bw'oteekako bw'oyiga amaanyi go n'ogenda oyige aga kompitita, kuba obeera weebuuza, ffenna tukola mmotoka naye emmotoka ye ensinga ki? Ffenna tufumba katogo, akange nkamanyi kalimu curry powder bwati, kalimu bino nabwe biti, nsooka oba ennyama gyenkola nsooka oba kugisuza mu birungo. Ebyo byonna obeera gwe obimanyi by'okola. Kati n'olyoka ogenda ewa kompitita ne weebuuza ye ebibyo abikola atya? N'endowooza ki ekikwetaagisa okumanya amaanyi go? Kati buli lw'omanya amaanyi go, kano njagala okawulirize nnyo n'okusingako. Buli lw'omanya amaanyi go n'ogenda n'omanya aga kompitita, otandika okwebuuza ebibuuzo bino wammanga. Amaanyi ago gansinga ngasobola okugeetuusaako, superiority eyo gyankubiramu nsobola okugyetuusaako? Ekyo kikwetaagisa okubeera ng'olina emirembe ng'ogamba wabula bambi Hajjati muto ansinga akabina akanene. Nsobola okwetuusaako akabina akanene? N'otandika okubyebuuza. Nina genda mu jjiimu, nina kwekuba mpiso, nina kweteeka mu silikoni, n'okyebuuza okisobola. Oba oyinza ogende wa Hajjati muto ng'akusinga, tugambe n'oga naye alayika nsinga sikiini enyirira. Oyina okubeera n'eddembe ng'okkiriza kye bakusinga ng'osobola okukiwa solution. Ako si kiwa oba okategedde. Oyina okubeera n'eddembe ng'okkiriza kye bakusinga. Oyina okubeera n'eddembe ng'okkiriza kye bakusinga, lw'osobola okukitandika okukisalira amagezi. Kasita tobeera na ddembe ng'okkiriza kye bakusinga, otambula odda mu kuloga. Busungu kati bwe bugenda okukola. Ogenda musanga nga natural mweroga, oyo naawe yeyerusa bweyerusa, atonyumya. So nga ate baamuzaala natural mweru. Okategedde? So oyina okubeera ne humility, eddembe n'essanyu mu kukkiriza kyakusinga. Omanyi lwaki olina okuba n'eddembe n'essanyu? Kuba naawe oyina ky'omusinga oba by'omusinga nga you are superior. Katonda bw'atyo bw'atukoze. Nti omusajja gw'ojja osanga nga nsinga obunene tasobola kukola kubala nga bwe nkukola. Okitegedde? Omuntu gw'ojja okusanga nga nsinga obuddugavu, oyinza okunsanga nga musinga kwogera. Gw'ojja osanga nga nsinga obuwanvu, oyinza okusanga musinga okutegeera. Bwe batu bwe batukoze, nti buli omu ayina ebintu kamaala byasinga munne. Naye ffe bwe tugenda ne tulaba kompitita, ne tulaba ekyo kyatusinga, we envy, ne tunyiiga, ne tumukyawa, ne tutandika kuvuvuba. Wrong way to compete. Senga eyo ye yali enkola, senga Barclays Bank oba yafuuka Abusa ku Kampala Road, senga tesharinga kikomera na Bank of Baroda ku Kampala Road. Barclays Bank ne Bank of Baroda zonna banks nezishaye kikomera. Tetukerangako ku makya ne batugamba
nti nanyini Barclays Bank oba nanyini Abusa bamusanze akutte managing director wa Baroda ng'amugamba lwaki musudde eno kasasiro oba ng'amugamba lwaki kompyuta zaffe muziggyeko lwaki network yaffe mugitawaanyiza. Buli omu agenda akompiitinga maanyi ge. Oli n'agamba nti nze nva Buyindi, abayindi wano be basinga bizinensi ennene, nze benja okuhandolinga. Oli n'agamba okay, nze nva Bungereza, ffe twavumbula ATM, kantambuze ATM mu Uganda. Buli omu n'asitukira mu maanyi ge. Kyova olaba olina okumanya amaanyi agago n'aga kompitita. Bw'omanya amaanyi ga kompitita, beera ne grace mu kukkiriza nti namba 2 gwe baleese ansinga okufumba. Era ne weebuuza, nina collaboratinga naye oba nsobola okugenda ekyo kyansinga n'enkiyiga kankuwa ekyokulabirako. Obadde okimanyi nti eno iPhone 11 Pro Max naye Apple ekola essimu eno tekolangayo kintu neki kirimu eno ssimu. Tekolangayo kintu neki. Apple company gye bayita Apple tekolangayo wadde eryanda, tekolangayo wadde screen, tekolangayo wadde headset, tebikola. Apple just designs. Nega nti nandiyagadde essimu ng'erina kamera 3. Kati kankwe research gwoba okebera. Essimu gye bayita iPhone X, genda ogikebere, yalimu ebintu nga biweza $110 naye nga Apple yabijjemu Samsung. Leero tusoma competition n'omusajja akyasinza okusomesa business, Newton Buteraba, House of Wealth. Apple abakola essimu iPhone bakola essimu nyingi naye genda okebere iPhone X yalimu parts nyingi nga Samsung yezikoze. Kati awo otandika okwebuuliza lwaki abagagga ennyo eri baate baagala na bwagala nyinga ffe balunkupe. Apple yakubira Samsung ne mga jebale ko Samsung nawe jebaleko naye nti twabaza okukola iPhone naye katulina iPhone endala gye twaga okukola empya tukubagita iPhone X ko Samsung nkuyambe nga bulijjo nti omanyi gwe gwosinga okukola ze bayita LED screens, gwosinga okukola ze bayita zino ze tuyita motherboard ezo circuit Samsung ntemu nnyo bu circuit obwo bu board obwo ntemu nnyo. So Apple bukuyakolega obuyina bwe obwo nti obwo mbulina osobola okunkolerayo obuntu obuwera miliyoni 3 oba miliyoni 5 naye nga they are competitors. Naye kati kano ko baakategeera kenkusomesezza nti kasita ogende wa competitor wo n'otegeera amaanyi gaalina ng'otandika okwebuuza nsobola ekyo okukyeteerawo n'enkitereeza oba nkubira omuyaaye tukwatagane. Okitegeera? naye mmwe mulowooza nti ogenda kukola ebintu byonna obeere wakabi nti lwakuba gw'olina restaurant oyina okukola ebintu byonna nga gw'okola restaurant gw'okola ne juice. Oyinza okugenda n'obeera ng'okola juice wakabi naye bw'onywa ku juice wa Dalausi n'ogamba omusajja ono ansinga okukola juice n'ogaa kale jangu tutuule egiraasi onooginguzanga mmeka? Nagamba nti nze egiraasi nja giguzanga 2,000 n'ogaa kale osobola okukola egiraasi 7
n'ogamba kiwedde nga muteekawo nzikiriziganya. Buli lwofuna omukolo gwe n'oconcentratinga ku maanyi go gaakufumba mmere n'omukubira n'ogamba guno omukolo gwazze ye n'aleeta juice naye ng'ate gwe okyajinga kuba apple kyova olaba apple iphone ebbeeyi abasajja batunda essimu eno pawundi 10 nga tebayinaamu kintu kye bakoze nebeera nga yessimu esinza okuba ey'ebbeeyi mu kifo ku lwaki badidde bakwano baabe bonna ne babagamba mutuwe ku parts ezo naye bwe bazireeta nga baziseera. Competition kati ngenda nendaba abantu ab'amaduuka olyoka ateekawo seminti n'olu n'ateekawo seminti n'oli n'ateekawo mwena ne mwejjuza seminti temuyinaawo ngeri gye munoonyezaamu nkolagana yonna. Omusajja omugezi ennyo gwe bayita John Nash yafa n'okufa naye yafuna John Nash oyo yalina Nobel Prize mu economics. John Nash kyamuyisa bubi nnyo okukizuula. Nti buli muzannyo ogwali mu nsi abantu baali bazannya ng'omu azannya to win such that oli aluuzinga. Ne kimukola bubi nnyo 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 nnyo. Kyava anoonya engeri abantu gye bayinza okuzannyamu omuzannyo nga bonna bavaawo bawangudde ye win-win. Kankakudizeemu wali okimanyi nti obufumbo bungi abantu baawukanye kubanga mu kisaawe abantu abamu bazannya win lose. Wantegedde dda kuba eno master class mubeeramu abantu nga bagezi nnyo abaagalana bangi baawukanye kubanga ne mu kisaawe babeeranga abakompiitinga omuntu n'azannya win lose gumu 2 3 4 5 ye n'awangula oli n'abeera mu loss. Kati win lose ereeta obuzibu. Win lose si nnungi. Win yesinga. Nti bwe mujja nga mulinga abantu abalina okompiitinga ate buli omu n'alwana muwangulire wamu. Buli omu n'alwana muwangulire wamu. Mugenda bugenzi maaso. Kyova olaba nti Apple bwekubira Samsung negigamba osobola okundeeterayo gundi Samsung neereeta. Bonna bavaayo bakola. Samsung efuna ssente nnyingi Apple nesigala nayo ng'ekoze ssente nnyingi. Bali mu win-win. So John Nash yaleeta theory gye bayita game theory ng'agamba abantu bwe bafuba okuzannya win lose bonna bafiirwa. N'aleeta kye bayita prisoners dilemma. Ngenda kusomesa prisoners dilemma. Naye prisoners dilemma ya kika kya waggulu. Bagisoma ku masters level mu economics ne mu information security nakugambye obisanga wano wokka. Prisoners dilemma egamba etya nti senga wabaawo ababbi babiri, omubbi A n'omubbi C. Okay, si babbi ba suspect babiri ne babakwata. Omubbi suspect omu ne bamussa mu room A, suspect oli ne bamussa mu room B. Poliisi oba mwami ennanga najja n'agamba omubbi ali suspect ali mu room E n'aga oli ebintu byonna abitugambye. Gwe tukutte naye ebintu byonna abitugambye. Banaye wine bwe bati bwe bamunywa. Wine ta omugenda mpola. It's called sipping. You don't drink wine, you sip. Omunywa kigagga. Kuba tagula bbeeyi ya soda. Naye awo tuvuddewo mbadde gamba nti
bw'okwata enanga bw'ajja n'ayogera ne suspect ali mu room A n'amugamba munaaye oli muno gwe tukutte naye ebintu byonna yabitugambye dda era ky'olina okukola tubuulire bubuulizi bwe byabadde bwe tukute. Bagamba nti senga John Nash research ye gye yakola mu game theory yagamba nti senga omubbi oyo omu suspect oyo omu agamba byonna bibagambye kale omusiru oyo nange kambagambe eddala amazima bwe gaali n'atandika okuzannya lose Jose leka kunsesa n'atandika okugamba nange kankiyiwe such that tuzanya lose azanya lose ayogera emboozi eyaddala yonna n'ayogera nti n'okutta yeeyatta oli yeyabba kati mweyo emboozi ye ne bamukwata okukakkana bonna nga bafiiriddwa. Naye bw'azanya win naga abibagambye byonna bw'aba abibagambye byonna then ate nze munjagazaaki sina kyenja bagamba poliisi tebanaka evidence naaka era ebatabuti naddala ziri poliisi ezigoberera essaawa 48 okitegedde so njagala okimanye nti emizannyo gyonna si gya kuzannya to win and the other loses. Oyinza okunoonya ekintu nga oli akikusinga n'okkiriza nti akikusinga n'osalawo ku kyakola n'olaba nga kijja kukwatagana naawe. Okitegeera oyinza okubeera ng'oli ka hardware katono naye ng'oddiridde gu hardware ogunene n'okibalamu nti ddala okompiitinga ne hardware eno nga naawe ogenda ne weereetera seminti okumujja ettololo kijja kukyankalanya. N'olaba engeri gy'okolaganamu n'ono omusajja okukkakkana nga bw'agenda okuleeta seminti omugamba nange ndeetera owange, so oli n'atikka trailer ye naawe n'agattako okukkakkana nga gwe kompitita naye ng'ate era gwe kasitoma. Bw'aleeta seminti ayongerako seminti we, aleeta seminti we n'ayongerako n'owuwo. Okitegedde awo nvuddewo. So sinti buli kadde tuyina okulaga superiority. Waliwo ebiseera ebimu tujja okubeera nga tupartneringa, so you look for a chance to collaborate. Okategede? Collaborate. You look for a chance for collaborations. Kati njaga kuwa engeri endala nakuwadde ku faster engeri y'okukompitingamu, so buli competition kankuwa engeri endala abantu bonna banoonya omuntu eyeeyisa obulungi, omuntu omulungi. So mu kintu kyonna ky'okola you have to try to be nicer. Competition ya business chapati tekoma bukomi kubeera ng'ogikoze n'ogikubiramu eggi n'efuuka Rolex nnungi naawe agigabe with a smile ng'oli nicer. Obadde okimanyi nti abantu bangi bagenda mu bifo ne baliirayo ekyemisana ng'emmere y'ekyo ekifo si yeesinga amazima, naye nga nnyini restaurant eyo mukyala oba omwami yeeyisa bulungi nga muntu ayagalibwa. He is nicer. Okitegeera okubeera nice kiva mu mbeera ey'okubeera nti olumirirwa abantu. Omuntu alumirira abantu takulembeza ssente, akulembeza okusomoka kw'abantu.
abantu bangi bankubira essimu ne baŋŋamba njagala kuzimba njagala kukola ki ne muwuliriza ne mugamba Yesu oyagala kuzimba naye bwe mpulira financial statement yo bweyimiridde nga ndaba tetwandisoose kuzimba okategedde mpulira oyagala kugula ttaka naye nga bwe mpulira financial statement yo bweyimiridde tewandisoose kino. I'm trying to be nice and nicer. Issue y'okubeera nice eno ya mutawaana nnyo kubanga you tap into the customer's psychology. Obeera mu emotions za customer. Omuntu yenna kasita ogeza n'otappinga mu emotions ze takwerabira. Tasobola. Chai tumunywa mu restaurant ne tumugenda ne tumufuka bulungi n'ava mu lubuto. Emmere tugirya ne tugenda ne tugiflashinga bulungi. Naye buli lwe wabeeranga eyagikuwadde yasmilinze yakubuuziza bw'owulira yakutunuulidde n'ategeera embeera gy'oyitamu n'ateekawo emboozi ey'okukutegeera. Ebyo bye bisigalawo nga tumaze oflashinga emmere. Engoye tuzigula, engoye ne ziyitako, kitogi ne kifa, saati yonna n'ekutuka yonna. Naye buli lw'obeera ng'eyagigguza alina ebintu bye mwayogera naye ebyo byo bisigala ku hard disk mu mutwe. You have to be nicer. Ogenda kuba competition. Abakyala bangi abaami bakomawo late. Olaba nchikuba mu business nenchikomyawo maka, nchikuba mu business nenchikomyawo maka kuba nkwagaliza. Abakyala bangi omwami akomawo late kuba you are not nicer. You are not even nice. You are not nice. At human beings tebatutonze nti tetwagala komera. Tunuulira engeri gye baakolamu ekkomera. Obadde okimanyi nti abakola amakomera balizimba on psychology. Ekifo kye bayita ekkomera. Amakomera ag'ebweru gabeera sonnomo, gabeera nga bwe tubeera ewaka n'okusinga ewaka. Abasajja be basibira mu Scandinavia eyo mu Norway, Finland, omuntu abeera yatta omuntu naye nga bamukkiriza n'ovuga emmotoka n'agendako mu katale. That is Norway. That is Scandinavia for you. Abeera yabba, yes nga yabba, naye nga alina TV, alina shower, alina airtime, alina emmere, alina omusawo, agenda ku holiday, bamukkiriza n'ogenda n'alaba n'omupiira. Naye ekkomera balissaamu psychology. Ekkomera balissaamu psychology. Kuba bwe basoma omuntu tayagala beera mu kkomera. Balissaamu psychology batya. Nti bagenda ne bazimba ekkomera nga ekisenge kiwanvu. Ne bazimba ekkomera nga mwambala uniform. Kati omusajja anganza ayagala okwambala amasuuti. Bwe mmala wiiki nga sambadde suuti mpulira nga nfa. Kati kitegeeza bwe mbeera mu kkomera ne mmala emyaka 2 nga sambadde suuti mba nafa dda mu mutwe. Bwe batyo bwe bazimba ekkomera. Balizimbira ku psychology. Okitegeera? Kati naawe olina okuzimba bizinensi ng'otegedde psychology w'abantu. Abantu tebaagala kkomera. Mu kkomera asikali olabagana amakomera g'e Uganda. Jamu musipi, tuwe simu yo, jamu galubindi, zobe teka wali omaze okulya, temujja kulya, mmere bwe bagireeta bakasuka nkasuke. Kati kasita obeera mukyala n'ozimba prison ewaka. Of course tekubeerako nti welcome to Luzira prisons. Gubeera ogizimbye mu mutwe gwe. Aba takyayagala kujja waka. Omukyala weeri ye n'abeera nayisa. Okulikayo ssebo, obambi. N'akola byonna by'omanyi bye bakola. You cannot compete
ng'oli asazeewo kuba nice gwe ng'osazeewo okuzimba incarceration, ekkomera, Alcatraz, tosobola. Ne mu bizinensi bwe kiri, ne mu bizinensi bwe kiri, okubeera ne bizinensi kasitoma n'agula ekintu n'akomawo nakyo. Tunuulira abayindi, omuyindi bw'akuguza printer n'okomawo nga tekola, agamba bugamba tekola, n'agikebera na risiiti eriwa n'alaga ng'akuwa printer endala. Abanayuganda otusanga tutuuyanye nga tulumye n'emba nga muwantya printer empya, nga muwantya printer empya. Bano babbi bubbi, bano bayaaye buyaaye. Kati eyo printer tuyinza okugamba kinene nnyo, oli akomawo obukomi ng'agamba naye munaaye keyboard eno gye wampeeredde ku kompyuta, keyboard eno erimu obuzibu tekola. Guwagiyeemu amazzi, gize fete tudize peke. Olina risiiti yo gireete, ng'ojjayo risiiti nga one sold and not returnable. Gwe tomanyi kusoma. You are not being nice. Era munnange oluvaawo ng'agenda atandika okugula ku kompititawo okumala emyaka 3. Omuyindi yakimanyi, omuyindi akimanyi nti omuntu yenna bw'ajja n'agula ekintu, engeri gye kibeera kya tekinologi kisobola okuba nga kifu. Nze nagulako lumu fridge ku Nakumatt nga mpyatu, n'engituusa ewaka nga tekola, n'engibaddiza ne bampa endala. Baagezaako gikebera ne balaba nga compressor ndowooza yabadde n'obuzibu ne bampa endala. Yes, nalina warrant, naye nabo tebaakaayana oba baawulira bubi nnyo, ne bawulira bubi nnyo, ne bawulira nga kibakutteko nti kasitoma waabwe ate ayina okukozesa ssente okutransportinga fridge empya gye bagenda omuwa nga ate already yainkarinze cost ya transport. So ekibuuzo kiri nti are you nicer? Weeteeka ku level ki ey'okubeera ow'akabi? Osobola okusalawo n'ogamba nti nze kasitoma nvuma nga mpuliriza. Kasitoma asobola okuvuma nga mpuliriza. Nsobola okuteekawo okutu n'empuliriza. Waliwo kasitoma wange omu yaŋŋamba alina okwanjula, naŋŋamba mufunire mu supplying ente nnene. Kati nze abasajja be nagamba okusupplying ente bazitwaleyo, nabagamba mulondeemu ezisinga obunene, nga bakwata ennume ennene nga bazissa ku mmotoka nga bazitwala, bagenda okutuuka eri nga babagamba naye kuno kwanjula. Kukwanjula tebaleeta nte ennume. Ng'omusajja ankubira essimu ng'aŋŋamba onzise ente ze wampadde ente ennume ng'ate kuno okwanjula ziba nkazi. Nga mugamba mukama wange ononsonyiwa, ente zo weeziri nti ente weeziri, kaŋŋende nzikime nzikyuse, ne ŋŋenda ne nzigyayo ente ziri, ne nnoonya abazigula ne nzijja mu ssente, ne ngula ente enkazi ne nziderivalinga nga siyombye. Omunayuganda omulala yandibadde waŋŋambye ente wanta. Can you try gwe n'ogamba nti kasitoma, osobola okugamba nti nze kasitoma anvuma, kubanga olwedde ssente z'ebivumo oba wazitadde dda mu bbeeyi. Okategedde? Olina okwewa omukisa okubeera omugagga, beera nice.
bali bwe banaabeera nice nga naawe oli nice kati ng'okisukkulumya ng'obeera nice. Naliko mu restaurant emu nga ntutte Mama Mercedes. Mama Mercedes awoomerwa nnyo kye bayita mojito. Mojito is a type of drink. Ojja genda Cafe Javas obagambe njagala ku mojito. Munange nga baleeta mojito. Bagireeta erimu. Yali erimu ekikoola kyayo omanyi ng'egiraasi eyo bw'ebiira. Bayina gye bagidesigning okutuggyako ssente. Munange bwe tutuulanga tunywa mojito. Ngenda okuginywa bwe nti nga mpuliramu akantu nga kakaluba. Nga nkajjayo mukama bwe nti ngenda okukatunuulira nga lulinga lwala. A cut nail. Neŋŋamba what? Neŋŋamba naye bwe naagamba nti nno luno lwala ne mpita manager ne mugamba luno lwala. Bajja lowooza nzannya buno obuzannyo obubeera ku social media ng'oli tayagala kusasula. Obamanya abantu abajja oba najja n'akagulu k'ekiyenje n'amala okulya n'akasa ku sowaani. Neŋŋamba bwe naabagamba nti luno lwala bajja lowooza saagala kusasula. Kyenava ŋŋamba, kyenava mpita manager ne mugamba ngenda kusasula. Naye akantu kano akakalubye nkasanze mu drink yange. Njagala okakebere kiki kino. Waitress ng'akakwata ng'ayita manager nga bajja nga bakakwata nga bagenda ba investigatinga. Nga bakomawo nga baŋŋamba nti tukizudde lemon tugisalira ku plastic. Ono buli lwatema bw'ati atemera ku plastic. Kati bw'agisika bw'ati ka plastic kano kajjiddeko era n'andeetera board kwe basalira nga bw'ogitunula ng'olabira ddala kapatiko kali kaavuddeko eyo plastic naye nga bw'okalaba lubeeranga lwala. Naŋŋamba tubadde tusaba otusonyiwe. Era ne bampa mojito endala. Ne baatuwa mojito bbiri. Emu ne tutagisasula. Ne bagamba nti kwata eno. Eri togisasula. Eno tugikuwadde lwa inconvenience. Ne ŋŋamba what? Ekintu ekyo kya happeninga emyaka ena emabega neeteebereza paka leero nkyakyogerako 4 years later. Kitegeeza buli lw'obeera nayisa omuntu kati eyo mojito nagifuka dda ndabika nagifuka ku kiro ekyo 4 years ago. Naye the experience gye nayitamu ekyaginjogezaako. Do you give your customers the experience such that they see you as nicer? Okategedde kigamba. You need to start giving an experience such that you are deemed nicer. Competition tejja nasigalawo.